nayo ate ne ttiimu gye wasindisa okuva obwajjo sebo tusanuse nnyo okulaba Mukama yeebale kubayisa mu makubo. Abagenyi baffe ab'enjawulo abatudde mu tteete eno gye ntunuulidde abakulembeze n'ab'ebiti ab'enjawulo nammwe tusanuse okubalaba. Ba CI ne ba ambasada nammwe tusanuse okubalaba. Erinnya lyange nze Biyinzika Godfrey ndi musumba mu Ebenezer Gospel Ministries International. Ndi muwandiisi w'amakanisa g'abalokola ageegattira mu National Fellowship of Born Again Pentecostal Churches mu Luweero District. Ndi musomesa ow'okulubaawo era omutandisi w'essomero. Naye mu mukolo guno nze coordinator wa district eno ey'e Luweero. Njagala okubaaniriza ennyo nnyini ku mukolo guno, mwebale bujja. Mbakakasa nti mutuule mutereere, otege amaaso, otege amatu, waleme kubaawo kigambo kiddayo okugwa ku ttaka nga tukiwulidde. Olwaleero luyinza okuba nga lwe lunaku olw'okukyalirwako. Ebintu ebinene tebijja nga binene, bijja nga bitono. Kaakati olwaleero waliwo abantu wano ng'ebigambo eby'okuwulira mu nkulaakulana eno tebiri kuleka kye kimu. Nabadde ngamba bwe twabadde nabo eggulo nti buli kintu ky'osalangawo okukigezaako okukikola okikerezangako ebbanga ekitono ennyo waakiri gibeere emyaka 5. Naye mu kugezaako okwo ng'otaddemu amaanyi go gonna n'amagezi go gonna n'obuvunaanyizibwa bwonna. Amawuli basaba ne banyabo abaana baffe balinnya wano ennyonyi ne bagenda okukuba ekyeyo. Si lwakuba nti eri ssente nnyingi, naye bakola n'agamba nga kompawundi eno yonna gy'olaba ng'agisiimulamu. Agenda okumaliriza nga bamuwadde emitwalo 8 bw'abeera wano ewaffe ayagala kusiimula abantu nga kano yivesa waatudde ne bamuwa emitwalo 10. Naye nga singa abadde Uganda wano nawe n'akozesa amaanyi nga g'akozesa eri emirimu gye baba bigika era ne ssente ezo bandizifunidde wano. N'olw'ensonga eyo buli kye tuba tuteekemu amaanyi gaffe gonna n'amagezi gaffe gonna n'obuvunaanyizibwa bweffe bwonna naddala mu ssawo tujja kutuuka gye tukola ki. Mbaagaliza olunaku olulungi nga tuli wano okutuusa ne tunaavaawo. Ebigambo bingi sigenda biddamu akadde obutono. Nze amannya gange nze Kalema Godfrey, ndi civil engineer, ndi musajja mukozi w'amasannyalaze, enguudo n'okuzimba. Naye kaakati ebyo olaba mbireseewo ne ngamba ndeke kangende nkwasaganya emirimu gya investor ku disitulikiti ya Nakaseke. Nze disitulikiti coordinator wa Nakaseke era ebintu byonna nasalawo ne ngamba kambireke nsobole okujja abantu b'e Nakaseke mu mbeera embi, mu ndwadde n'obwavu. N'olwekyo nsanyuse nnyo investor okulaba wano ebyange bingenda kwogera bitono kuba ebingi byogeddwa. For the great one to agree. My room, thank you very much for the work done you are doing. I congratulate upon all the visitors which are around here, the CIs, the ambassadors, the guest of honor today. Agambye ayaniriza nnyo n'okwebaka madamu birungi n'invesita emirimu gyonna gye bakola. Abagenyi mwenna abatudde wano ab'ebiti eby'enjawulo, bammemba n'abatannafuuka bammemba nga mujja kufuuka. Our beloved investor, mwomwagalwa waffe investor, thank you for coming. Mwebale mwenna okujja. May the Lord bless you and bless your journey. Mukama mwenye omukisa w'engendo zammwe omukisa. By the name I'm Paul Justin from Kiryandongo. Erinnya nza Paul Justin va Kiryandongo. I'm a district coordinator. Ndi mukulembeze wa district eyo mu Sao. I thank you all for loving Sao. Mwenna mbebaza olw'okwagala Sao. May the Lord bless you. Mukama abawenye omukisa. Sebo w'ekitiibwa okusooka byonna bonna ebyange babyogedde naye nze kanjogere kino.
taata twagala okusiima olw'ekijjulo kye watufumbira kyokola banno toyagala bakikole naye naffe olwaleero tukwetegekedde tugenda kikola ogenda kimu era ssebo tweyanza nnyo okujja weebale kujja omanyi otiisatiisa tukwagala nnyo ng'ekimuli ky'ensujju omanyi otiisatiisa ate ntya sipiiki ate zewegiyingira soka era oyogere kaliko oyogedde ntiki